nga tukyamiridde Maureen katusomere ekyandikibwa. You are most welcome, sir. Nenga temutufuye. As COVID. Social distancing. Let's read from the book of John, chapter 15, verses 15. Temufayo zenso. Who's the name of Maureen? Sense of balaba nesimyo kuba kuwash house banange nesimyo kuba ne pastor gembe natira mwagala nyo pastor wange nesimyo mwebale ddala naye temufaayo ku ngeri gye ngenda kusoma ye kaneewozeko mama tewali kwagala tewali nsoma Yokaana 15 olunyiriri lwa 15 tewali kwagala kusinga okw'omuntu awaayo obulamu bwe okw'omuntu alwayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Tewali kwagala kusinga kwa muntu awaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Muba mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira, olwo nga sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanya bifa mu maka, tamanya bifa ku mukama we. Kaakano mmwe muli mikwano gyange kubanga mbategeezezza byonna kitange bye yannyamba. Ntegeddemu omuddu aba tasobola kumanya bifa ku mukama we, naye mukama wo bw'akusembeza n'akwagala n'akunnyonnyola ebimufaako osobola okutandika okumanya bifaako. Kintu ki Katonda kye yali akoledde mu nsi ky'omwebaliza olwaleero mu nnyumba ye. Abatudde mulizaala abaana olabye abasamize bwe bakola batuukanga bakaaya gamugende tuli atudde jazaala omulema teri ajattuula busamize bwangu nnyo tiisatiisa bantu. Mukama nkoledde bingi mu bulamu bwange, nzepise mu bintu bingi era neebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwange. Nze ayimiridde nammwe wano naliko house girl nga nkola mu maka ga muntu. Saamanyako lunaku nti oba olwali lwa mukaaga Katonda lwe yanzijayo. Sijjukira era mbadde nyumyamu ne bannange nti Mukama akola ebintu bikubudde bweye nga bwakyagala. Sobola kugamba nti oba ku ssaawa bwe ziti nafuuka kyendi kati Katonda yamanyi lwaki kyawe, era Mukama yamanyi lwaki nasooka nenkomekereza mu bwa housemaid. Nakolanga ewaka nga nkolera omutwalo gumu n'ekitundu omwezi nga gwe nfuna, naye ng'ate munaye ndi bulungi kuba embeera gye nalimu eyampaliriza okugenda mu bwa house girl. Mukama Katonda yannyamba kufuna wembeera. Nali nsigadde mu mbeera nga wembeera siinaawo okuleka okukola omulimu ogwo nfunewo ensuku. Katonda tumukubire engalo. Ekirungi okaaba bulungi, nze nga natandisa tuli be Masaka booba yayazise ab'e Kampala bakaagalimu bwe bati. It's okay. So kyewebaliza Katonda. Neebaza Mukama nti nasobola okuva bangi nnyo benkinyumiza ne bagamba baleneze nali house girl ne bagamba nedda kubayo omuntu wakulabye abamanyi otandise bwotyo era kuwe wazaalibwa bwotyo nedda. Nze nayita mu buli kintu omuntu kyasobola okuyitamu okuba obulungi
naye nina Katonda nti nze nina okukkiriza we ŋŋamba nti mpita awo okole ki bampita mu bulamu bwange temuliimu kulemererwa nagaana kubanga gye nayita manyiyo. Yes, manyiyo nze nsobola okuyingira mu maofiisi g'abantu n'antiisa omuntu ne ŋŋamba nedda olaba nayita wali nawe ngenda kwogera naawe. Ekitiibwa n'ettendo bituli Mukama. I love you all. Mwami Kaliisa yatuwa obudde butono nnyo. I wish Mwami Kaliiso ate neyagamba asaba naye takomebwako twongeza. Kintu ki ky'oyinza okugamba house girl in seconds? Abaana bali abakula ewaka by the way si kibi ky'oli kukola, oli mu kufuna ssente. Nange nafunanga ssente ezo ze nafunanga zannyambanga kubanga nali nzeetaaga. Ate togamba nti okomye ku olwo nti nze maama yabusigawo sijja kufuna bampasa nze gwe mulaba wano ndi mufumbo. Ate nga ndi bulungi kyenneebaliza Mukama, ate nga ndi w'amaanyi ensi enjagala bino byonna saabirowoozaako. Tukwagala. Nze kyenkubuulira kyokka kola omulimu gwo Katonda akulaba, beera muwuliza eri bakama abo olunaku lw'olujja ate topa kusambeera eyo Katonda ebibyo abimanyi era agenda bikuwa. Tukubiri Maureen Nantume normally. Thank you for coming, Maureen. Thank you. I love you so much. Zijukira twali ffenna e London katonfuule kamera mu maani abeera bati I love you so much. Nkumatira ekyo kimanyi. Tukubire Maureen mu ngalo naye tuli. Kati Maureen olw'ensonga baganda bange aba President Museveni muwulire emirembe. Wano waliwo aba Bobi Wine, waliwo aba Museveni, waliwo aba Mao, waliwo aba Besigye. Temuliwo? Nze nganza ayogera nze nkyali wa Museveni we naakyusa nja bagamba. Njagala nyina ensonga zange. Kyali ate we naakyusa nja bagamba. Yakubaga naye kati nkyaliyo ono omusajja yakujamwa ne bannange enjiri yaleero enaabiri kasita Maureen abazizaamu amaanyi. Ono omusajja buuza ku bantu, ono omusajja yakubira Uganda Cranes omupiira kwani amanyase bakisebo mwanirize Anani Katerega mwenyewa otala okusaba naffe nsabira wanse olaba nti ndi w'amaanyi. Anani Katerega nsanyusa okulaba eddakiika za Mwami Kaliisa ziweddeyo weetuli bonga Uganda Cranes oyo muwagira kimu.
Maureen Nantume, let it carry an anointing of lifting people from zero. Now I know what to say. I'm seeing someone, for you, you are not on zero, really. You have climbed like 6 steps, and I'm seeing 24 more steps to go. Yes, God is going to take you 24 hours. So let's do the math. Let's do the math. 24 plus 7. 30? 31. Yes. Someone, you are going to have 31 businesses, 31 opportunities.